Mamedika Chika, nyongera okuddamu mu kubaganya ebirowoozo ke tubadde nakwo ku investment options nti abantu bwe tuba tukula tusiga ssente zaffe tusaanye zisiga tutya, oba abantu bwe tuba tutekinga decisions zaffe kiki kye tuba tusooka nakyo, kiki kye tuba tusembyayo. Baba neenyigidde nnyo mulimu guno kubanga eriyo abantu abagufunamu, eriyo abantu abatalina chance nti alina bakadde be baali nabo be bamuyigiriza nti kola kino kola kiri. Nebayo ate nabaffe abaana abaffe abalina chance ani abawabula. Kati olwaleero ndi wano ku kibira kya mutabani wange, eriyo abantu bangi nnyo abantukirira ne banneebaza nti Mamedika Chika weebale, ebigambo by'otugamba physically mukubo buli wonna wootuuka ne ku mutimbagano guno bangi nnyo mwogedde nga mwebaza. Naye ebintu bino bannanga abamu mbasaasire si byangu bya kwogera kubanga ebimu bikuleetera oluusi collusion cost eri unnecessary, kati abamu ne babinyiigiramu. Naye nze olw'okuba ndi musomesa asusiza emyaka 30 sinyiiga ntunula butunuzi ati laba ono tannamanya nsi gye tutwala. Kuba bannange ebintu ebimu tubigendengako nga twegendereza, naye ate emyaka egimu gituleetera tyoba tonnatandika kusengejja nnyo. Njagala okubawa ekyokulabirako wano. Tinagula ettaka lino mu 2013 nendisimbako olusuku n'emmwanyi n'emmanga eri twasimbayo ennyaanya ne mutabani wange ze twakungula emyezi 6 ne tufuna milioni 8 ezaali zisinga ebbeeyi gye twagula ettaka lino emirundi 2 ng'ate ettaka lino lisukka mu acres 25. Naye olw'okuba tubadde tulikozesa ababbi b'amatooke n'emmwanyi bwe baasukka ng'ate zisobola kuyomba nabo n'ensalawo okubijjawo nabisendawo n'ensimbawo emiti gyange gino emiti nagisimba 2021 awo mu covid awo ng'atandiikiriza 2021 n'engisimba. Kati emiti gino gya myaka 4. Naye omuti ogw'omyaka myaka 4 gutunuulire guliko endoddo, tujjako endoddo 4, endoddo 1, 2, 3, 4. Ate ne bajjako na guli ogusembayo guli eriyo gwe bayita ogw'omulabba, ogwagumu 2, gumu 4, oluusi bagutwitinga gyejo ogwo tegusereka na kusereka kuba munene. Bagizimbisa ebiyumba by'embuzi oba ebiyumba by'enkoko. Kati omuti ogwo n'engutunda siringisa emitwalo 4 ku muti gw'ensimba emyaka 4. Ate nze nabagamba nti eka emu nze ngisimbamu emiti 755 naye nensaliramu nenesanga nga nsigazaamu emiti 445. Kati goyinza okubisaamu ssente zoyinza okuba nazo zojjamu mu acres 10. Naye ekyo kibalo. Bannange sibayigiriza nti mugende mugule ettaka mutandika okusimba emiti gya kalitunsi. Haramu. Kuba kalitunsi naye yatabuka. Kati nze wano wendi ndi ku kyoto. Emiti egyayi kati bwe ngamba nti katwongereyo awalala tusaleera tutunde, abantu bajja bajjula kuba nze ndi mukono. Okuva kati wano wendi okugenda okutuuka Kampala zibe essaawa 1. Tekuli road block, tekuli kote. Ate tebannateeka misolo ku miti kufa abatunda n'abatunda yembaawo zaabwe, ekyo kirala. Ekibira kino kati wano wentudde wa mutabani wange nabalagako emabega awo ndoza kati emyaka yali September ono 2025 24 September 2023 mutabani wange bwe yali awasa ne mu surprising eri abantu abalina artificial surprise. Nze yange yali real surprise kuba teyakimanyako n'obulungi ne mukyala we naye teyakimanya. Namulaga bulazi kifaananyi nti ekibira kiri ekyewa Abubakari kiikyo nkikuwadde ng'ekirabo kyange ekyembagayo nga nkusibirira ogende mu maaso mu bufumbo bwo ng'oli musajja munywevu, ng'omusajja omufunyi alina ensimbi, alina investment.
Adange kati awo mwe mwesalirewo tisinga namuwa share certificate nti tulina shares mwe MTN zizino ina shares bweziti essanyu lyali mbaddeko oba singa namuwa unity trust kapapula oba singa namuwa bonds oba singa namuwa nyumba oba singa namuwa emmotoka nti emwero yiyo mwana wange kyekirabo kyekyembaga ng'abantu abasinga bwe bakola. Nze omwana wange ng'agenda mu bufumbo namusibirira investment ng'ate investment eyo erina ebintu bibiri. Erina fixed asset, ekintu ekijja omujjuna mu maaso gy'anaagenda ng'alabirira amaka ge famire ye, n'ekirina ne cash flow. 2 years later kati emiti giigi n'agisazeemu. Emabegakaawo nababuulira nti omwana wange yanshookinze namugambye nti emiti gyo gituuse gigenda kweza myaka ena giweza myaka ena tugitunde. Nambuuza zandibaamu ssente mmeka konze bweziti ne mugamba nti amagezi genkuwa dira apartment gy'olina engeri gy'otandise okufuna famire ogitunde ogula apartment ennene ziri eyo nagyera. Mwana n'antunuulira nanga nti taata olowooza by'osomesa sibitegeera nti bitya ti emiti tugitunde nzizeewo emiti emirala nsiimemu ne kasooli omulala nange nnyongere okukonsolidating investment kuba emiti egyo ngirabye girina cash flow waali naye ate njagala ne investment ez'omu maaso. Nangamba at this time ennyumba ennene is not my priority. Wallahi billahi ku baana b'ennaku zino n'atagamba buganye nti bampe $1,010,000 mu ziizo ngende nsimule emmotoka eyakabyo oba ngende ngule, n'agamba nti ayagala kunnyikiza investments ze. Era kyekino kye tuliko wano. Kyekino kye tuliko wano nga kirina ebyokuyiga 3-4. Mu abazadde abakulu mulabye ebirabo ebirungi ebyokuwanga abaana? Mulabye engeri gy'olina okulamu n'abaana bo? Kino si kyekibira kyekisooka. Alina ekikye kye yeekolerera wali emyaka 2.5 gye yakola nange kiri wali tuyitawo wa mutyaba. Kino kibira kye kirala. Ayagala sente n'ezivuddemu mwana asimbe n'ekibira ekirala. Bannange mulabye omuzadde engeri gy'olina okutambulamu n'abaana bo? Lwaki mulinda ebintu byammwe byonna okugabirwanga ku lunaku olusembayo ng'abaana baabanyiigira dda? Obugagga bwonna bwonna n'oba consolidatingako abaana n'obawanga tokens nga tobawadde ng'okyali mulamu. Bw'onoobibawanga ogenye bajja kubitunda. Naye kati ono omwana tayinza kwemanagingira portfolio ye n'agimanaginga omwaka guno n'agimanaginga. Ne bw'oba ovuddewo chances are reasonably high nti ajja kusobola okugyemanagingira. Ekyo nkikola kababeere baana bawala. Namba 2, abavubuka abato mulina kye mufunyeemu nti bino bye mulabye ku musajja ono Mohamed Kachika mulina kye muyigamu nti bannange bwe babanga bakuwa investment either an opportunity otunulangamu ne weetegereza bulungi. Abantu ennaku zino babaliko business n'ennyumba ki business n'ennyumba mwenna ne mukwata akati ku kigambo kya business. Bannange mulowooza nti buli muntu yenna asobola business? Ono omwana gwe njogerako he is in the banking sector, akola mu office. Era singa tebadde famire nti ddala ezimba bulungi business teyalibadde interest ye. Kuba nange bwe kiri nange business zasuubula tu nange bw'osuubula nange sizisobola simanyi kuweta makoona ago. Kuba nze ntambula straight. Omutima gugamba nti mutwalo ena ng'ogibala ng'oteeka wali kashi wange ng'osala miti gyo. Naye abavubuka nammwe mulina kye muyizeemu nga babagamba nti tosooka kuzimba nnyumba, tosooka kuteeka sente mu tulo nga tonnaba. Bannange bw'onooteeka sente mu business nga tekibadde kirooto kyo, nga tebadde ekumeniyo nti ogisobola, toli kifuuwa ng'okizza munda.
nze nabannyonnyola lwaki saasooka kuzimba nali ninako ekisenge kye nneesigamyeko. Bannange buli kintu kyonna ekibabuulirwanga mu kisenge gye ne babaleetera investment portfolio eno ewa interest bweti ewa sente bweziti ekuddiza bweziti mwenna ne mupaala nga mugenda mu ekyo. Nze nange napaala nawulira emiti nenze napaala nga ngula ttaka. Era bwe bagamba ng'emiti ng'osimbye mingi esente ne mbagamba sente ndiziteekawa lwaki temumbuuza ettaka ndiriteekawa? Kuba emiti bagirima mu konteyina, nze njagala ttaka, emiti gyankuumiranga ttaka. Omuntu n'atuuka n'akugamba tosooka kuzimba nnyumba, sooka omala okukola bizinesi, toliiwo, togenda gisupervisinga, togenda gikola otya, togenda kubeera nga wejjusa. Naye ng'oli ow'akayumba ke teyejjusa. Oba omuntu n'atandikira awo ayagala okweraga n'awundulula eriyumba ery'okusulamu nga ddene n'abeera ku mawanga eyo oba n'akola omulimu nga munene ng'ekigendererwa kye kuzimba nnyumba nga nnene nnyo yeesinga ku kyalo n'emulemera wakati. Ne bw'ogimala nga nnyumba yakusulamu nga tereeta ssente eba ekugasa ki? Okusulamu fine, naye n'entono wali osobola okuba ng'ogisulamu n'osigazaawo ssente ne zikola ekintu ekirala. Ne ngenda ku kintu ekya bwe baba babaleetera ebirowoozo bino, mutunuulirenga nnyo time frame, wadde obulamu bwaffe tetubulinaako timetable. Mutunuulirenga nnyo time frame. Ekyo ntegeeza nti tunuuliranga nnyo ekintu ekireeta ssente nga kizza ssente amangu, cash flow. Nze Ministry of Finance bankubidde essimu bampitidde ku workshop ne discussions 2 era ndooza zikwatagana na miti gino. Nze sirimba ate sikweka. Ministry of Finance, Bank of Uganda yampise, Ministry of Finance yampise kutaanya kintu kino. Kuba nze nademystifying ensonga abantu abagamba nti trees are long-term investments. Nembalaga nti trees is a cash flow king. Mutabani wange wuuno yakitegedde. N'abantu abalala bangi nnyo mbalaba kati batandise okusala emiti gyabwe oluvannyuma lw'emyaka 3-4. Kulinda myaka 8-9 mungenda kuguza umeme. Umeme yajjajjaawo. Yajjajjaawo. Kati atunda bwazaawa, asala bwazaawo. Mugendererenga nnyo ekintu ekya time frame. Nti enkya kuzaayo baana ku ssomero, school fees nzigyewa. Eyo ye cash flow. Cash flow. Mutunuulirenga ali short term. Tunuulire ow'enkya emyaka 2-3 paka ku 5. Esente n'abanzifuna. Kati nze olw'okuba nina ebibira bingi, nze nsobola obispreadinga n'embeera ne cash flow. Naye gwe bw'oba osimba omuti, gumanye eyo mid-term income, nti ogwo gwa myaka 3-4, 5. Ekyo n'okirindirira nakyo n'okifuna. Kati n'ekisembayo bannange mutunuulirenga nnyo long term. Ekintu kino nkijjeeyo kubanga mukubaganyiza nnyo ebirowoozo ku nnyumba ez'abapangisa. Bannange, bwe nali ngamba jjuuza abavubuka nti nno bannange obuto oluusi bugenda ne butulimba. Abamu bagezaako okuwanvuyaako okwo ku bigambo nga banyiiga. So nga kyali tekyetaagisa kunyiigiramu. Kubanga nze obumanyi bwange buntegeeza. I will still use an example ya taata wange. Taata wange yali era mukozi wa bitongole, yali akola mu Uganda Post and Telecommunications. Era ye kyamuyamba nti bagiwindinga up nga retirement yeetuuse. Naye yali yeekolerera dda nga yeezimbira dda obuyumba bwe bw'abapangisa. Taata wange
bwe yalinga alizimba obuyumba obwo osanga tebwamukolera sense mu myaka egyo nga tabulaba ssente ezibuvaamu kubanga ye yali akola mu kitongole. Era taata wange ssente ze baamweza retirement abantu abamu beesiimye abantu juzi baŋŋambye nti naye kakiiko obadde very lucky. Ddala mbadde very lucky kuba omwaka gwe nkomawo nga nve South Africa nkomyewo kuno taata wange mwaritayalingira. Taata wange mumamugwera retirement package ye. Abantu abamu beesiimye. Taata wange yagenda nange mu Post Bank, yali Post Bank ng'ajjayo katabo nga ssente ziizino omwana yeze bampadde ziizo twala ogende weekozesereze. Nazigulamu kamunye 2. Kyova olaba omutima ogwo taata wange gwalina nange ngukozesa ku baana bange. Waliwo bempulira taata wange yankola kino nankola kino ate naye n'aloka akubulira omwana bw'oba olya nnyamayo abaana balisoma balifuna ebyabwe olwokubanga naye kitaawe yamuyisa bubi. Naye nze kitange yaddira pensioni we akatabo n'akankwasa. Naye lwaki taata wange yali alina obuyumba bwe obw'abapangisa basingayo n'omusango ogwa posta awo ne babongerayo era n'ayongerako obuyumba bw'abapangisa. Alina obuyumba bw'abapangisa ndowooza oba aga 15 oba 17 obutono buno obutonotono mitwalo 10, 12, 15 ndowooza obusingako bwabiri. Naye taata wange musajja Mungu ajja mujjula nga musajja mugagga kubanga ku myaka gye takyagula suuti. Abaana betuutuno tuli eno kati olw'okubanga akuze ssente zino ez'ennyumba z'abapangisa we zisinga okuyambira. Ekyo ekintu bannange mukitegeere. Abagezaako okubala ennyumba z'abapangisa olwaleero ng'okyakola okyakeera n'ogenda mu kikuubo, olwaleero okyakola okyavuga trailer, olwaleero okyakola mu kitongole kyo, olwaleero okyali wabweru n'otandika okurileetinga ssente bumeka obwo buli mu nnyumba z'abapangisa until lw'olibeera nga tokyalina another source of income. Naye ng'ebyetaago okyalina obuyumba obwo ne bukujuna. Muhammad Kakiiko olwaleero abaleetedde ekifaananyi ekisembayo nti oba taata wange yafuna ssente mu buyumba bwe obw'abapangisa then kuba ndowooza yabutandika oba 78 kuba nze nabaga naye yanzimbirawo obwange. Naye oba yabutandika 78 bw'aba yali akyakola nga tebumukolera magezi temulinaamu magezi ennaku zino nammwe kyemutunamu era kyemugamba oyinza obutunuulira ng'obulaba tebulinaamu magezi paka lw'onootuuka ekiseera n'okootakoota lw'olitegeera nti nalooka ne planningira kyekyo.